Katonda ageza kukola Katonda yayambula ebitiibwa ono n'abyambaza omulala yanyambaza ekitiibwa kya Basalo kakati anyambaza ekitiibwa kya Lord Mayor. Katambi ketutandise nako ke katambi akandi kulaga essanyu erisiibye olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okubeera nga munna NUP Honorable Engineer Balimwezo Nsubuga abadde atandise okulaba nga babadde akompiitinga nabo oba babadde abiisanira nabo atandise okuba nga abaleka mayiro nnene nnyo nnyini ddala. Ono n'atandise okucacanja okuzagambiza wamu n'okubeera nti akuba obulatti n'enduulu era nga gye buwungeeredde oba gye butuukidde essaawa zibadde 5 n'eddakiika nga 5 nga tuyingira essaawa 6 okwolekera olunaku lw'ennaku z'omwezi 24 oluvannyuma lw'ennaku 2 ng'akalulu k'obwa Lord Mayor obw'ekibuga Kampala kabadde kabalibwa kimaze okuba nga kikakasibwa era nga amaze okulangirirwa mu bujjuvu nti omukulu Honorable Engineer Balimwezo Nsubuga yagenda okufuuka Lord Mayor oba yafuuse Lord Mayor omupya bweddu. Ekyo nno kyolaba yebadde screen wali obwedda obululukwe bugattibwa era nga we babadde bangerera okuba nti olabira nti ono atuuse wano oba oli atuuse wali. In fact olunaku olwaleero omuntu asinze okuba nga yeewuunyisa abangi ye munna NRM amanyiddwa nga Kizito Moses Nsubuga nti ono gye bikidde nga asinze Lord Mayor Elias Lukwago abaddeko era nga akutte ekifo kyakubiri. Obulunga we butambudde we tutuukidde ku bitundu 98 ebya polling stations oba 98.56% ya polling station nga Balimwezo Ronald aina obululu emitwalo 14 wabula abadde asobola okuba nti amukunukkiriza mu kyokubiri abadde Kizito Moses Nsubuga ono abadde n'obululu emitwalo 4,314 then awo Muloodi naddako n'obululu emitwalo 4,109 then ekifo awo ekyandibadde nga ekyokuna obadde osobola okuba nti okiwa munna DP omukyala amanyiddwa nga Beatrice Mawo nono naye ng'abadde mu lwokaano then osobola okuba nga otunamuko omukyala amanyiddwa nga Naggayi Nabira Sempala naye olwokaano alubaddemu bangi gwe badde tebatunuliza nnyo liiso n'asobolodde okuba nti ajja mu kifo ekiddako. Then omukulu amanyiddwa nga Kasozi Ibrahim Biribaawa naye addiddekaawo muna FDC n'obululu bubadde nga mu 10 n'ekintu. Kugambye as of 98.56% of the polling stations that were received, the total number of polling stations were 2,705. Mukadde ke kamu omukulu asinze okuba nti yeewuunyisa abangi omukulu oyo gw'olaba Kizito Moses Nsubuga asobodde okuba nti abeera mu kifo ekiddirira eky'Abalimwezo. Balimwezo yakulembedde era n'alangirirwa nti ekifo ky'obwa meeya okuva omwaka 2026 paka omwaka 2031 yakirina. So mbadde kugamba nti Lord Mayor Kizito Moses Nsubuga muna NRM yabadde mu kifo ekyokubiri ate Lord Mayor Elias Lukwago ono nga ye outgoing kati oba yali mu kusiibula mukwano gwange abadde mu kifo kya kusatu. Meanwhile akalulu kano genda maaso olw'okuba nti kalondebwa kalina signs ze kabadde katandise dde okuba nga kalaga nti ebyabadde ebyokuvaayo oluvannyuma byabadde biyinza obutawoomera abamu ku abo abeesimbyewo nga n'omuloodi Elias Lukwago ye kennyini yatiddemu. Bwe yatuuse ku polling stations ez'enjawulo agenda okulaba nga abantu beesambajjidde ddala okulonda era ng'omuwendo gwabadde mutono naye kennyini n'atandika okugamba nandibanga obululu bwe ngenda okufuna bwandibwa obutonotono. Olwaleero njagala okwogera kino nti bulijjo tulonda
obwa president bwe businga okuleeta abantu of course mukimanyi bulungi nti akalulu kwakwata ku president ka ggwanga lyonna ate stakes ziba waggulu nnyo naye kana akalulu aka local government bulijjo baba wansi era okulonda kuba wansi fe wano batugamba tulina miliyoni emu ey'abalonzi bulijjo bwe tulonda wakiri emitwalo 3 nga babiri nga mwebiri kubwa Lord Mayor gironda nenfunako 2 mu kyekyo naye ku mulundi guno simanyi nti n'asatu ganaawera kubanga bwe ndaba ebigenda so tulilayikira okubeera ne voter turnout ekyasinze okubeera entono mu byafaayo by'okulonda nze byemmanyi waliwo ebyaliwo nga siriiwo naye nze byembaddemu bye neetabyemu ng'omulonzi ate era nga candidate kano kalaga nti ke kagenda okubeeramu abalonzi okubeera abawansi ennyo omuwendo ogwa wansi ennyo bugenda kukola record so awepimiridde obwo obuuma nabwo bukolebwako bantu naye buyambayambako katono maybe okendeezaako bukendeeza nga bona oteekawo kamera ewaka omubbi n'akalaba n'agamba oba bandaba n'atyatyamu naye era kyemuganda kulumba oba buno alamu bwe tuteekako nagira ku mmotoka naye era bazibba nga irimu alamu. Bigambo bya Omulodi Elias Lukwago olunaku olw'eggulo akalulu we kakubiddwa. Bobi Wine yalabye guli gutyo n'amanya nti owowaye omusajja wa Katonda Omulodi bw'abanga akubye omulanga bwe gutyo nti abantu bamunyoto. Bobi Wine kye yakoze n'amanya nti bannayuganda bangi bandibanga balina okutya n'okubeera nti ddala beeyongedde okwesambajja obululu. Kyakoze kwekozesa omukutu gwe omugatta bantu engeri gye kiri nti nakati akyali mu bwekwese yabadde tasobola kuba nti akola butambi bwa njawulo. So Bobi Wine kyakoze yagenze ku mukutu gwe ogwa X wamu n'omukutu ogwo ogwa Facebook n'akubira munne oba mwana mulenzi oba muzeyi wakazi oba Ssaalongo omukulu Inginiya Balimwezo Ronald Nsubuga Pass. Era Bobi Wine kye yakoze kwe kuwandiika ekiwandiiko ekyabadde kikunga bannayuganda n'okubakowoola beefubutuleyo mu mayumba yonna gye baabadde bakyali n'okuba nti baabadde bakyesisigiriza okugenda okuba akalulu n'abawandiikira n'abagamba nti nedda temukola mutyo. Yagambye, I know how everyone feels about elections right now, but to not vote for leaders today would be to surrender all remaining positions to the dictator. Please go out there and vote. The Lord Mayor, District Chairpersons and LC5 councillors are voted for today. Bobi Wine agamba nti nkimanyi bulungi ku ngeri buli munnayuganda oba buli omujawuliramu eri obululu wabula mbasaba mugende mulonde. Olwo nno yabadde ataddeko n'ekifaananyi kya Inginiya Balimwezo Nsubuga. Kati ebyongo bitadde bali ne David Lewis Rubongoya Ssaabawandiisi w'ekibiina ki the National Unity Platform naye yategedde bulungi nnyo amazima ku ngeri y'okubeera nti bangi baabadde beesambazze oba baadde beesambye akalulu. Kati n'omukulu David Lewis Rubongoya ye kye yakoze ye teyasigadde na busigazi waka kubeera nti ayita abantu n'okubakubiriza wabula yazambalidde. Ojja kujjukira nti ono ye naye nejje buli eno akyemulugunya ku mbeera eyaliwo gye buvuddeko mu kalulu ke yeesimbako aka Kampala MP bwe yamaliriza nga talangiriddwa. Bakiranga agamba nti buli wamu yali awanguddewo wabula muna NRM Hajjati Minsa Kabanda n'alangirirwa. So David Lewis Rubongoya kye yakoze yasitukiddemu n'agenda ku polling station era bwe yamaliriza n'agamba nti if you haven't, please make your way to your polling station and vote for the Lord Mayor, District Chairperson and LC5. Bakiranga akutte akakonga akabadde kalaga nti alonze Inginiya Balimwezo Nsubuga. Kati bangi abakyali wano naye nga tebannamanya nakumanya bantu ki ababadde mu lwokaano lw'akalulu k'obwa Lord Mayor akamaliriziddwa olunaku
olwaleero ennaku z'omwezi 23 kalondeddwa ennaku z'omwezi 22 olunaku olw'eggulo but okulangirirwa ne kubeerawo olunaku olwayo ng'ennaku z'omwezi 23 nga bw'osobola okuba ng'olaba by the way abamu ku babadde mu kalulu kano mubaddemu Balimwezo Ronald Nsubuga ye kennyini the man ne mubeeramu Kizito Moses Nsubuga ono nno wa kibiina ki NRM then mubaddemu omuloodi yennyini Elias Lukwago ne mbaamu omukyala oyo Beatrice Mao ono nno nga ye mukyala wa Honorable Norbert Mao just a minister oba minister w'ensonga z'ebyamateeka mu ggwanga abamu ku balala be mubadde temutunuulira nnyo naye nga nabo babadde mu kalulu kano ye mukyala amanyiddwa nga Naggayi Nabiira Sempala omukyala oyo omujjukira yeesimbawoko ku kada ya NUP eri emabega naye mujjukira bulungi ebyava mu kulonda naki kye yazzaako in fact mubaddemu omukulu Kibalama Edi Bazira naye abaddemu naye kati bangi muli awo mulowooza nti bali be babaddemu bokka abakulu nga balaba nga basuula akalulu kaabwe in fact mubaddemu ne Kasozi Ibrahim Birabwa bamuta Biribaawa yes so byebyo Balimwezo Ronald Nsubuga Kasozi Ibrahim Biribaawa Kibalama Edi Bazira Kizito Moses Nsubuga Lukwago Elias Lukwago Elias Lukwago Mao Beatrice oba Beatrice Mao Naggayi Nabiira Sempala ne by the way ne yamulebere Jonathan yabaddemu so that is it abakulu the biggest over the top contenders babadde basuula kalulu kaabwe nga bw'osobola okuba nti olengera omukwano gwange in fact ezimu ku nsonga endala ezabadde zijjudde akalulu kano olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 22 January y'ensonga y'okubeera nga okulonda b'abalonzi babadde batono abantu tebajjumbidde kulonda ate no si mu Kampala wokka wabula eggwanga lyonna Uganda ojja kujjukira nti babadde balonda ba councillors aba LC5 n'okubeera nti babadde balonda ne ba Lord Mayors ab'ebibuga ebyenjawulo in fact ekifaananyi ekyo kyolaba kyakubiddwa omukutu ogwa the NTV assaawa zaagenze okuwera nnya kitundu wali ku Michelle Hall Makerere ng'abantu tebannaba kubanga batandika kulonda omanya okubeera ku polling station ng'abalondesa be baliwo nga banywa kacaayi bwe banywa otusoda bwe banywa otuzi in fact ekyalemesezza mu bitundu by'e Makerere ewamu okusinga okubanga okulonda kutandika ne tutuuka n'essaawa nnya kitundu ez'okumakya nga okulonda tekunnaba okusinziira ku mateeka abalonzi 10 balina okubeerawo then ne ba witnessing nti okulonda kukoze eki kutandise but ebitundu ebisinga byatuuse essaawa nnya nga abalonzi 10 ababeetaagi bo beerawo tebannaba in fact nkulazeeko ekifaananyi kyakulira akakiiko k'ebyokulonda waliwo okulonda we kwayiiriddwa yes okulonda kwayiiriddwa era akakiiko k'ebyokulonda ne kwongeza nayo. The Electoral Commission informs the general public that it has received reports of serious interruptions to the electoral process in Butebo district, which resulted in the damage to and loss of critical election materials, including ballot papers. These incidents have significantly affected the polling process in several sub-counties across the district. In view of the above, and in order to safeguard the integrity of the electoral process, the Electoral Commission has taken the decision to postpone the elections for all elective positions in Butebo district, namely district chairperson, the directly elected district councillors, district women councillors. The Commission will communicate a new date for the election in due course. The Electoral Commission calls upon all candidates, their urgent supporters and the people of Butebo district to remain calm and maintain peace and order as the Commission addresses the situation. So, waliwo ebbankaluwa eyawandiikiddwa omukulu omulamuzi Byabakama akula akakiiko k'ebyokulonda ng'asazaamu okulonda mu district y'e Butebo oluvannyuma lw'okubeera nti eyo waabaddeyo akavuvuŋŋano kangi
abantu okwegugunga okakananga bamenyemenye ebox ezironderwamu na buli kintu kyonna ekikozesebwa mu kulonda. So bamaliriza nga basazizaamu okulonda district namba ey'e Butebo era abantu beeyo tebalonze. In fact akakiiko k'ebyokulonda kagambye kakulangirira ddi dates empya ennaku empya we banaakolera okubanga baddamu okulonda mu bitundu by'e Butebo side eyo. Abaayo bagambye nti wacha sitwagala muntu asobola kubanga kati akalulu kana ate kati tukagize wali ate ono najja n'akagira ekyo tekigenda kubaawo. So yembeera eyabadde mu bitundu by'e Butebo okakkananga bamaliriza nga waliwo okusazaamu okugenza maaso side ezeeyo. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era enamba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.